Ku bino byonna ebyogeddwa Officer Kawuma, ku bino byonna ebyogeddwa waliwo ensonga ebimu ku bivaako accident. Mwaleeta wano ensonga ya speed governor. Basajja ba Byron baatendeka mulimu abavuga baasi, abavuga taxi, abavuga biroole ebyo bitrade ebyo bikoze nnyo obubenje bungi nnyo. Speed governor za kyalinga season nti ekyo kyaggwa kuba tetuddangamu kuwulira mwakeberanga speed governor buli motoka ezeddala ennene ndowooza n'ez'aba Rashid zirina okuba ne speed governor kuba zisaabaza abantu buli motoka sizafefeka neyo naye at least kuba nze yange bwe naabeeramu obwomu waddeeko okusinga Rashid yeyeetisa abantu 14 ono alina nkaaga bameka. Speed governor by the way kana kino kankikuwe mu public kati waliwo abakyogera mbu bwe mubaako akoze ddiiru ng'ekyo mukireeta ng'etteeka speed governor omu kumwe yaleeta container olwaga buli motoka speed governor bwe zaggwawo ne musirika ne mudda ku misipi seat belt kasita mwamala okutunda seat belt zammwe ekyo eyo ensonga neggwawo kati muli ku red triangle obwa accident obwo mwabuleese bwe munamala obutunda ne buggwawo ng'awo mwesirikira naye no omanyi ffe twamanyira eyo response from the public buli bwe tubaawo n'ekintu kyonna kati bagamba fees ez'abaana owulidde so ebyo bibeerawo naye nga ffe kyetumanyi nti ebintu bikola mu butuufu bwabyo ekya speed governor yes nange wenakulira nali mwana muto emisonga eyo yabeererawo era AMCP ne bagyenforcinga speed governor bazenforcinga point kwekyafiira simanyiiwo ng'omuntu okitegedde naye nga kyemmanyi kati barevisinga traffic and road safety act bagirevisinze nga bagenda kuteekamu speed limiters ezo mu buli muntu asaabaza asaabaze owulidde bagenda kuteekamu speed limiters kati tamu bakiyita juzi mwagiyitanga speed governor kati speed limiter it limits the speed okay kakati ng'etteeka liri revised era liri mu pipeline sawa lyonna tulifuna mu ngalo wepa bwetuti okitegedde ekyo weekiri naye nga ebyo byonna sandiyagadde nnyo tukyekwase owulidde kubanga ekintu kyekyensonga ya bulamu oba oli asuubudde misipi gye oba oli asuubudde mu triangle bwe oba oli asuubudde speed limiters ensonga gye tuliko yakukuuma bulamu owulidde officer abantu tulina emitwe gyanjawulo abamu mu management theory mukulu Simba yamanyi mulimu theories ezo waliwo kati theory A ne theory B oba theory X ne theory Y waliwo abantu human being agendera abali awo nti babeera ku coercion okukolera omulimu gutuukiriza oteekwa okubanga omuliko waliwo bali nga ye kasomo ekyo kukola asobola okukikola mwetuli bwe tutyo mu bantu that's human nature kati yaddeyo weebiri bino twagala gwe abantu abagwa mu kiti kiri nti yokukolera omulimu olina kubeera ng'omusindika busindisi coercion speed governor gyota speed limit ekomewo mangu belt safety belt ziyambako emmotoka bwekuba eri abantu abamu bawona nga tebandibonye singa teziriiwo kati buno butriangle buno helmets ez'abatabani ye ate kyakomawo nti gwalina okuweeka naye aba nayo kuba ndaba kati bwe mubakwata mubalaba batabani bo ajja mu kisumuzo nti toyambadde helmet nga nesimbwa gwaweese tajambadde naye amuvunaanako yiye for now passenger tubadde tetunafuna tteeka tofulemukwata so tetujja kutwateka kuteekawo kintu omuntu tayinza okukyalenjingira kuki naye gwe rider okakata okwambala helmet omanyi twagenda mu training emu musajja n'atugamba emitwe gyaffe gino gibanga eggi ebbisi eggi ebbisi bwolikwata bwoti n'olitawe pya you can imagine ng'olitadde buti nebwoliteera wano bwoti n'olita without much nti olibanginzewo obanginze nagamba emitwe gyaffe wegito wegibeera nga tuvudde ku bodaboda zekyo nekola ki netugwa wansi awo wenteeredde kyovudola nkutunuulidde nnyo kyetteeka n'olwekyo mu protectinga bavuga ono agenderako ye for now mukulu Kawuma ebinenyeza bwereere
balina okwenforcinga nekuddayo ku speed governor fine waliwo ebintu bye mulabanga muli mu bukulembeze ne musalawo mubiteekese mu nkola naye ate mu process ya implementation olw'okuba tibiba mu mateeka ne mufuna challenge ng'abateesa mu nkola kati ekikulu ekibaawo bintu bya mirundi ebiri mwabali mu bukulembeze kwe kuzuula ebyo ebibulamu mu mateeka mubiyingize mu mateeka kisobole okubawa omukisa okubiteekesa mu nkola then ekyokubiri nebali bannaffe ffe kati ffe banvuga bidduka kwe kulaba nti tetujja kulinda Kawuma okuteekesa ebyo ebitukakatako mu motoka zaffe aho honorable mbadde njagala nange okukoonako nga honorable amaze nzaawe ŋŋambira nti ekintu ng'ekya speed governor bwe kyajjira kyali nga mutudde ne mugamba nti obubenje buyitiridde ekivaako obubenje speed abantu bano balya mmere tubataddemu tutya embeera ey'obutavuga speed ne bw'onoobagamba tebajja kukkiriza tubateekeko speed governor ne bwalinya atya naye kati mumaze okukiteekawo mutuuse nti abatazitaddeemu tubakoze tutya amateeka tigakola ki gavumenti oba ebitongole bya gavumenti tebisobola kwenyigira mu kyetuyise illegality ng'okiraba tikiri mu mateeka kati ebintu ebyo bifa nakyo death ne bibula ng'ebibuze naye kiba kirungi nti nga kati bwagambye nti speed limit kati zijja mu mateeka bwe kijja mu tteeka kijja bayamba okubiteeka waliwo kenja ayagala kalanga sinakera ngenda kukuwa naye linda mukuwa inajagala kwogere kano simanyi nakyo era kiyinza okuba kigweyo emmotoka ezimu ekiyinza okuba nga kivaako obubenje zirimu vidiyo kituufu distracted driving yes kati waliwo ezimu eziri oke nti bwabeera mu motoka ye oba ali mu mpenkoni nga bu video buli ku mutto driver ku mutto gwe mabega ne co-driver naye waliwo emmotoka gy'osanga driver wavuga wano mu maaso waliwo ka video kati ezo bwe muzituukako mukola mutya olw'okuba etteeka terigamba muga nti wanasimbwa vuga ng'olaba video etteeka limukwata avuga akajjako bagiyita distracted driving kakati technology azze mungi nnyo okitegeera emmotoka ezimu ozisangamu kugamba buli bujogoli bwolaba naye nno okubeera distracted ng'ovuga era kiri kyolimu siyina tteeka liŋŋamba nti omuntu ono wakubanga emmotoka ye bagidesigninga nga mulimu ka vidiyo ako okitegedde n'olwekyo azizza musanvu ffe tujja okukukwatira ng'okoze akabenje owulire ng'oli ku bundiyo n'okola akabenje lindako kulwabalabi nga tonnagenda wala lindako mbaganireko poliisi buvunaanyizibwa bwayo okudetectinga awagenda okuba ensobi oba omusango neeguziyiza kituufu lwaki bw'olaba vidiyo eno eri mu motoka olinda lwendikola akabenje olyoka onvunaane nti vidiyo yereanange kambuuze mukulueyo postmortem kambuuze ku mukulu Kawuma kyakubiri olowooza bameka batuuka ku poliisi ne bakulaga nti no bali ku vidiyo eyo bameka batuuka ku poliisi nakulaga nti avuga ali ku vidiyo definitely bwe kabaawo wali maaso navuga nga akyali ku bw'alaba owa trafiki nga akajjako owa trafiki agenda omutuukako owa trafiki esimu okiteeka wansi ng'oterera bw'opitako noddamu n'ogikwata n'okola ki mwakwata ku mmotoka eziriko gondi ani nange kyembadde njagala omugaa mukulu kaakati wekiba nti spotlights ozikwata emisana nga teziriiko tezaaka lwaki ono wa vidiyo togimuggisaamu ne bweba teriiko kuba that means era jagiteekako nga bw'ojjako spotlights emisana ng'omanye ekirajja ziteekako eno vidiyo lwaki esigalamu ebintu bibiri waliwo emmotoka nga ziri designed like that ng'erina vidiyo it was inbuilt nange kyenjagala onziriremu wamu mukulu Kawuma awo wooli wennyini awo kubanga tisijja kuzzaayo nti etteeka libawo obuyinza singa simbwa ngula emmotoka nga nze nenjitwala ekatwe nenjikola ebitali byayo nembiteekamu kati kino ekiri inbuilt ka vidiyo ako kuba waliwo kati ezivuga zirina kamera emabega ogenda kulaba eyo itiz okay naye waliwo olinaasibamu ka sikuriini eya vidiyo kati n'akyusa n'akola modification etakkirizibwa nze awo kawedabira
etteeka lyange bakutte okukyusa kuba just n'okukyusa langi nzawendabira wokka nokusooka nogera nosaba ne bagamba okay ensonga zezino bakinyagala kukola kintu bwekiti ministry ne ku clearinga nzawenda bawe wandimukwatidde nti etali inbuilt waliwo emotoka laba ebifa ku nguudo waliwo emotoka ngeri inbuilt nga kyayo oyo tulina bw'omugaana tubadde n'emmotoka ezimu ezibadde ne spotlights nga ziri inbuilt kitegedde mu bikwekweto bino ebyobutaala nga mu zitawanyiza naye n'osanga oli n'agyenhansinga n'ateekako eno ebitaala n'ateekamu buno obumasamasa okitegedde kakati ezo Byron olabye emmotoka z'abasajja bo era akantu ke mbadde njagala Rashid labe ewuwo beewo basajja emmotoka eyo honorable nagikuweerezaako ku video ku makya kaakati bino byonna ke mbadde njagala okwongerako mulaba ffenna nga bwe tuli wano lindako abantu mbagaye bayinza obutakitegeera bannaye ekyemulaba temulowooza nti kimotoka kikadde batema sigeri ebadde etwala abantu nekola akabenje kyovola waliwo abakuŋŋaanya kati okugjamu emirambo n'abakyalimu obulamu batema nteme lekeraawo ebifaananyi ebyo ebimu bitiisa professional waliwo bye tutalaga ku TV kyembadde ngezako okwongerako honorable oyogedde ku speed governor n'oyogera ku misipi ensonga ffe lwaki twinsistinga ku gundi ku training nti ereeta self discipline wano nga bwe tuli wano sinnawulira walina senyiga naye ffenna bwotwaza tulina obutambaala ffenna nga bwe tuli wano tewali teeka mu Buganda oba mu Uganda litugamba kusenya manyo okunaaba maaso naye tuteeka okuba twanaabye era osanga n'akawale k'omunda tosobola keerabira kuva ng'oveeka self discipline si mateeka mawandiike naye tugalina kati etteeka obuteeka erigamba nti obubenje bususse tuteekemu speed governor mu training ono agitaddemu ddereeva alina okulaba self benefit ng'ogyeko eyansereko mukwata alina ye kennyini okusooka okulaba nti bwe nteekamu speed governor nze nga nze kinene avuga emmotoka eno nfunamu ki eyo training kyeyambira kaakati bw'onoomuteeramu speed governor nga ye takibayinze era ajja kwogera nga bwe wakibuuziza afande nti mwe mwaguze speed governor n'oli dereva naye kyaba ayogera kati dereva kyogera byagenza okwinsitoolinga mu speed governor nga bateekako ne pesa erigijjako bw'atuuka eno communication gye tukola n'owa munna amataala n'omubuuza pozi wagambye babiyita obusajja buli luddawa naye bano tebabangako basajja buno obusajja era bwe bakugamba nti ali wali n'omanya nti kati ebula kilomita nga 2 n'ogiswitchinga on ogenda omutuukako akubemu ekitaala oba aleeta kamita ke agipime ngeri active bw'omala omuyisa n'ogijjako kubanga gwe nga gwe omuntu avuga emmotoka tomanyi nsonga tomanyi mugaso gwakuteekamu ki tujja ne tugamba nti poliisi nga tonavaawo awo gwe trainer obwo buvunanyizibwa bwani ani nkugambye ekyo mu training fe omuntu tulina mulaga nti speed kubanga mu mawanga gonna wano mu Europe nawa main factor ya road crashes speed overspeeding kubanga yo yenyini ekwobustructinga nobanga ebintu byewandirabye tobiraba oli focused ku speed wali oyiseeko mu katale ng'opapiriza gudi simba alina n'okugamba nti wayiwampiseeko lugayo alina kwiseekowa kubanga speed kuwabadde yabadde eki kati ebirala ebintu ebirirated kuleeta crash tobyetegereza olwokuba oli focused kuki mwotolabira na signpost signpost tozetegereza wewuye ente twavuga ti ente yazza omulundi gumu negwa mu luguudo ente tesobola kujja mulundi gumu olina akabonero koolabira kunuga wano nga ndi mu ttale wano tewabeere wabalaalo ogenda okubanga olaba akapande ngogamba eyo nabyo nobyogera omuliro ku speed kugundi kwa exeta gugize eki gukendere ate ekivamu ogenda n'okulaba ng'olengera ente
nogamba wametale nalira biche nabagamira dereva atekedde okubanga asikaninga oluguudo oyinza okulaba omusenyu ng'ovuga noga wano waliwo nebitipa ebisomba omusenyu bitipa bino bitera okuba ebikadde tekiva waggulu eyo ebyo nadereva otekeddwa okubanga obigira ki kambuuzeyo kimu oba nkisabe busabi ewa Rashid Sekindi muyinayo enteekateeka eyo okusomesa abantu be kuba be basinga otusaabaza era Rashid Sekindi wa trailer musinga kusaabaza byamaguzi wewawo ne baasi ate musaabaza bangi naye ono yasinga okuba mulimu gw'otutambuza era Rashid Sekindi nga bwe nkugambye ono mwana Richard Serwadda okufandinganga emisomo gyange gye ngenda babatamu tebabona ssente ne bategeka simanyire oba yabafuna atya yatera okumpira nanga Byron genda onsomeseze ku bantu bali okuvuga emmotoka ebyo byonna Serwadda abikola okuvuga emmotoka bwongo kati ffe kye tukola Honorable Simba bwagula emmotoka ye ng'ayita dereva ng'amugamba ndaga pamiti yo ng'amugamba kandaba oba ntuufu olwo oli yeefudde aseesinga kati dereva alaba obukugu bwe pamiti ntuufu ng'amugamba njagala okuba emmotoka eno livansi Dero wekituka mutuleera. Jagala okwemolokera livansi ogiteeke wali. N'agikuba n'agiteekayo. Aga musajja odereva. Ffe tugamba bwe tuti. Mu mmoja gye bayita driving philosophy. Ti okuvuga emmotoka. Si kwe kuteeka mu giya, si kwe kulinnya omuliro, si kwe kukwata steering obulungi. Weewunye mbu n'okulaminga obupande. Si kisaanyizo kivuga mmotoka. Okuvuga emmotoka mindset. Ne bwoba okyusa giya ogikyusiza lwakigendererwa ki bino bye tugamba bwana Rashidi yabadde agamba mbu bantu basubira kwogera ku nguudo ffe tugamba 100% obubenje buleetebwa dereva kubanga oluguudo oŋambye nti waliwo 16% gye bateeka ku dereva bamuwa 75% mu gundi ne bawa 16% ne bagiwa vehicle gundi condition ne badira percentage endala ne bagiwa oluguudo kati ffe tugamba bwe tuti ani asobola okukeera ku makya n'amanya nti emmotoka eno si ntuufu gitwala ku luguudo ani alina omukugu si driver waayo kati bwekola akabenje ku luguudo olw'okuba nfu ani yavunaanyizibwa ani alaba ti oluguudo luno lufunda twali wano mu covid nga bwe muba n'akamera akatono nyinimu gw'okalya wekka kakali gw'ovuga olabye oluguudo luki lufunda waliwo wano wa booda waliwo w'ebigere waliwo ava mu maaso waliwo ekinnya lwaki togamba lwekisooka nenyimiramu wano oli n'asooka ayitawo nesitomera wa booda ono gwe dereva enkuba bwe betonye ojja tugamba nti omanye enkuba bwe yabadde etonye ng'oluguudo luserera ani gwe wabadde oyagala akutegeerere ti enkuba etonye ovuga empola obubenje bwonna obubadde wano mu sizoni eno buno obwakabi nze poliisi tenampaayo kintu kye bayita kabenje ebyo byabadde bikisebo kino kinyumu ky'abantu kutugumbula bannaabwe nabo kwetugumbula kubanga kankwe waliwo emmotoka yali kaseese yali loole emmotoka eyo yafa emmotoka erina ebyafaayo kubanga yo yatta abantu 6 yali loole yafa breaks yali ye Kenya driver bino ebigambo Taniboy yabiŋŋamba era twane Dr. Kasima nga tugenze ku study twamusanga n'abitugamba ne bakubira nnyiniyo weewuunye batuusa awantu awatandikira obuserengeto naye balaba breaks zigize eki ziganye ne bakubira nnyiniyo nyiniyo nabagaha mwandifunye awantu awalungi ne muteekawo emmotoka eyo kubanga okuweereza ebintu kijja kutwala wiiki dereva teyasobola kwaseesinga tibaŋŋamba awalungi naye mu maaso nga ntandise obuserengeto n'amakoona ekyo emmotoka yo yali emaze omulaga nti egize eki kati ekyo kyate ekyali problem kati decision yoono ye yali ekyali ki aba akyatagala aweta akakoona kano aweta akakoona kali akokusatu neegaana neyingira mu katale k'omubuulo neyaka omuliro abantu 6 ne bafa
kati ffe tugambe awo nze mbuuza Kawuma Nsereko yabadde ludda wa yabadde akola ki oyagala abeerawo akwasesingira oluguudo nti breaks zono zirabika ziganye kubanga Kawuma Nsereko nyinza okubanga muyitako nga tamanyira bya breaki zange ziganye era bino ebintu byetugamba nti emmotoka yaganye omulundi gumu emmotoka eno ebanga bulamu Honorable singa kinene enfeintinga wane essaawa eno nengwa nenfa mwe mugamba nti omusajja yazze mulamu yafudde kikutuko kumbe nina ebirwadde byange maze nabyo myezi 3 era mbimanyi era nageza n'okuzuuka okujja nja kumalako naye nga nze ebirwadde byange mbigira ki emmotoka ebiseera ebisinga dereeva agimanya naye ng'ekyokukola obwongo bwe bumugamba nja kutuuka kaŋŋende wali mu tawuni saagala kwefumbira wali ndya mu woteeri wali neebaka mu loogi ng'ebyo byonna byagatiddeko obulamu bw'abantu n'atugumula abantu nkaaga so ebintu bino byonna ffe tugamba nti oba speed governor oba munaateekamu ki tulina okuba nga tutuse ku level nti abadereeva obwongo bwabwe butegedde benefits naye kati ekyo mukulu mu nkola gye twandise mind